lwaleero nga tujaguza Women's Day oba olunaku olw'abakyala. Yes, buli kimu enteekateeka gyawedde dda okuba nga buli kimu kigenda mu maaso eri mu disitulikiti y'e Katakwi. Mbaniriza mwena abalinaffe akadde nga kano katusuubire buli kimu kitambula bulungi era nga nammwe gye muli bulungi. Gitambula kitya, gigenda gitya ku lunaku olwaleero nga luno. Happy Women's Day eri omukyala yenna mukyala yenna ng'omanyi oli mukyala era oba oli mukyala olunaku olwaleero yassa lunaku lulwo. Naye nga tulaba nti olunaku olwaleero Uganda esazeewo kubanga ejjaguliza olunaku olw'abakyala e Katakwi ye National Women's Day celebrations we zigenda okuba nga zitakinga place oba zigenda okuba nga zibeera. Naye nga mujjukire nti buli district erina right okuba nga celebratinga n'abakyala baayo, erina right okuba nga etegeka celebratinga olunaku olwo. Naye nga country yo nga country Uganda olunaku olwaleero celebrations zaayo National Celebrations Day, Women's Day celebrations ziri Katakwi district. Lunaku celebrations zonna abakyala b'e Uganda lwesazeeyo negamba nti lunaku luno nga Uganda as a country tujja kuba nga tucelebratingira Katakwi district. Naye nga wenkugambye nti buli district erina right okuba nga ecelebratinga lunaku luno, naye nga bayina kubanga baselectinga olunaku any day anytime ne bagamba nti olunaku olwaleero abakyala ba district yaffe bacelebratinga olunaku lwabwe. Naye yo nga Uganda nga country olunaku luno bali mu kuba nga balujaguliza eri mu Katakwi district. Era nga ndaba nti abakungu ab'enjawulo bamaze dda okuba nga batuuka dda. Abakulira ebitongole bya securities eby'enjawulo waneno mu ggwanga Uganda bamaze dda okuba nga beesoga akafo ba ministers eb'enjawulo. Actually celebration eno eri ku Boma ground eri e Katakwi district. Omukulu Fred Nanga yatuuse dda, yamaze dda okuba nga atuuka. Oyo mukyala Honorable Rebecca Kadaga, bangi bonna bamaze dda okuba nga batuuka. Naye nga kyenategeddeko nti theme y'olunaku olwaleero egamba nti invest in a woman. Yes, nti invest in a woman, nti omukyala ayina rights zonna onaamuinvestingamu otya, nti omuwe rights, omuwe equal rights, omuwe opportunities, omuwe buli kimu ekyetaagisa okufuuka ekyo kisaanidde. Nti abakyala bayina qualities, bayina buli gundi zonna ezeetaagisa, bayina qualities, attributes, bayina buli kimu ekifuula omukyala okubeera ow'enkizo oba omukyala okusobola okuba nga afuna ebyo omwami naye byafuna. Equal rights, buli kimu nti solongazi oba omwempawalenze nti kino kyetaagisa n'okimuteekamu, kino kibulawo kino n'okimuwa, kino kyetaagisa nti kibaawo. So batunudde nti olunaku lwaleero theme ya leero eri nti invest in a woman. So nti omwana w'obuwala omutunuulire nga ki ekyatika, nti obenga omuteekamu buli kisaanidde, nti asobola okubeera omwana oyo ow'enkizo n'okusingako omulenzi, nti asobola okutuusaako ekyo nno omulenzi edda bye baasuubiranga mbu omwana w'omulenzi yalina omugaso, omwana w'obulenzi yabeererawo kino, omwana nti naye essaawa ya kakati omwana w'omuwala solonga kasita oba omaze okumuimpawaringa n'omuteekamu buli kimu ekyetaagisa nti asobola exposing opportunities zonna, nti omwana w'obuwala asobola era asobola okubeererawo, asobola okutuusaako, asobola okukolera ebyo omwana mulenzi by'asobola okukola n'okusingako nti omwana mulenzi by'asobola kuba ng'akola. Mu bantu abazze okujaguza mwe muli n'omusajja amanyiddwa nga Abdul Katabazi. Ono gye buvuddeko yafunye medal ekuva ew'omukulembeze w'eggwanga. Nga kikyo lwaki bamuwa medal? Yavaayo ng'omuzira eyavaayo okuba ng'alwanirira omutaka, eyakubwa amasasi musana ttuku, n'agamba nti nedda omwami oyo yambeererawo nnyo mu biseera bya COVID, nti singa si ye simanyi nali mmalako ntya ne famire yange, nti we nalaba nga bamukubye amasasi ne ŋŋamba nti kaffe gwake gutoonye, gwake etoonye
nja kubanga nfafaagana n'abantu bano nti saafaayo oba banzise oba bakoze ekinange nalumba bulumbi ne ŋŋamba nti ekinaaba kibe oba nfa n'omutaka nange kanfe. Omukulu omutaka gwe twogerako ono yali akulira ekika ky'endiga omukulu inginiya Bossa Daniel Lyomo juzi yakubwa amasasi. So omwami oyo yakola ekyobuzira n'abanga agoba abatujju tuyinza okubayita abatujju oba abatemu abamutemula nakukkakkana ng'omu bamusse ate omulala ne bagamba nedda tumuleke tumukwate bukwasi agenda ajja kuyambako okubanga batandikira ku ye banoonyereze ani yakoze ekintu kino era nga bwe kyali essaawa yakakati ne baba nga basobola okubanga bakwata. So omwami oyo butereevu naye yeetebye mu mukolo guno ogwa Women's Day celebrations eri e Katakwi era nga yatuuse mu Mwanatu ne bamwaniriza ng'omuzira era ng'abazira bwe babeera. Munange bagamba nti ebintu by'ensi eno bizibu. Tewevumanga nga Tonaffa n'ogamba nze munange ensi yannemerera siriba kyendiba kye nali njagala era ndaba nga sirivaayo. Bagamba nti Mukama ng'alina kye yakutegekera ne waliba emyaka emmeka olikifuna. Omukulu ono ku myaka gy'alina yali tamanyi nti one day one time kuva ku bodaboda gw'abadde avuga oba oli awo ng'oluusi yatuuka n'okwekyawa naye kumbe nga Mukama yali alina kye yamutegekera n'amugamba nti ng'okyali mulamu mu bulamu bw'ensi eno ojja kuba omuzira oyogerweko mu mawulire TV zikavaringe bannamawulire bakunoonye oba oli awo otuuke n'okubongako ne pulezidenti w'eggwanga. Era munnange bwe kityo we kiri. Essaawa ya kakati bamutambulizaako amawulire, essaawa ya kakati bamutambulizaako kamera. Ani yali amumanyi? Ani yali amanyi nti naffe ensi yonna erimutegeera? Ani yali amanyi nti naye oba oli alituuka ku mikolo nga gino ne bamwaniriza ng'omuzira? Naye abasirikale nga be bamugaidinga munnange ne bamugamba yitira wano. Eyali owa bodaboda Justy nga Justy abeera ku stage omuntu n'amugamba ntwalaako ne kiggwa naye kati ye gwe batemere kuba abasirikale gwe banoonya taata yita wano. Bose ekkubo lirino jangu otuule wano. So munnange bagamba nti ebintu by'ensi eno byowe bityo nti tewevumanga ng'okyali mulamu tomanyi ekikyo ekinene Mukama aba yakikutegekera. So mu bangi naye mwali era yatuuse dda butereevu nkugambye keyo eri wali bagaidinga mugaidinze taata yita wano taata tuula wano ekkubo lirino wano eno. So ebintu by'ensi eno weebityo naye nga yo celebration nkugambye eri eyo e Katakwi era nga byonna tujja kuba nga tubikutuusaako mu maaso awo. Kimanyi omugenyi omukulu definitely nga wokimanyi omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni oyo era gwe tusuubira yagenda okubanga nga ye mugenyi omukulu unless wanaaba fairinze definitely awo aba alina okudelegatinga omuntu alina okubanga amukola ki amubeererawo. So webityo munange webitambula webigenda mu maaso ffe wetulinya obutereevu amawulire tujja kubanga tugakuwa sigala naffe tovaawo.